Kusawanganya ez'okumakya Loodi Meeya Erias Lukwago atuuse katale ka paaka yaadi okwogerako eri abasuubuzi abakedde okwekumamu ogutaaka nga bawakanya ekyokugoba mu kifo we bakolera. Nga werekeddwako ababaka ba Paalamenti okuli Sewanyana ne Mubarak Munyagwa, ono atuukidde munda mu katale okulaba embeera y'abasuubuzi ababadde bakedde okwerya omuguju bw'eri. Kyokka abadde tannamalayo obubaka bwe eri abasuubuzi, poliisi n'etuuka era bw'etyo n'emulagira okwabulira ekifo kino era ebiddiridde kwe kumuwalawala paka mu kabangali ya poliisi. N'omubaka Munyagwa naye talusimatuse era okusinziira ku muduumizi wa poliisi ya Katwe George Kaheebwa, bano batwaliddwa ku poliisi ya CPS mu Kampala okuba kwe bannyonnyola naddala ku lukuŋŋaana lwe babadde bakubye mu katale. Azze wano talina lukiiko lwonna wano, talina bizinesi emuleese wano, so n'olwekyo abadde alina kukwatibwa adve wano kubanga azzewo mu bukyamu. Babasuubuzi abakedde okwekalakaasa babadde bawakanya ekiragiro ekigambibwa nti kyasindikiddwa minisita wa Kampala Betkamya okwamuka akatale ka paaka yaadi mu bbanga lya mwezi gumu. Abasuubuzi bakira baliko ebipande bawanise nga balaga obutali bumativu n'ekiragiro kya minisita Betkamya. Tetulina byakulya babaweerera abaana, baba muzayo oyagala tukole ki? Oyagala tugenda twetunde nakwasa tuze mutuwadde nakwasa ate nga tezinawera nga tuvuddewo. Agabadde nayinza okugoba abantu nga bano emitwalo 2 n'ekitundu egiri mu katale kano nga tatuwadde ndekateeka emala kuteekawo basuubuzi wawe balina kubeera. Olaba n'ebiyenje tosobola bikulira mwezi gumu n'obimalamu oba ebiku. Minisita yali ku opposition n'atugamba abapaaka yaadi mulina okubeerawo era y'omu ku baatugulira embaawo, naye yakava ku opposition atandise osindiikiriza abantu. Mu ngeri y'okulaga obutali bumativu n'ekiragiro kya minisita, abakulira akatale bagamba nti embuga ze zinaalamula. Kuba kati tulaba nga ensonga zonna zeetaagamu amateeka ne mu kooti already era tumaze okukonsultinga abalooya baffe era ensonga zonna zitambula. Kanaluzala avudde ku bbaluwa eyawandiikiddwa minisita wa Kampala ng'alagira abasuubuzi nti mu bbanga lya mwezi gumu babe nga baamuse ekifo kino. Wabula yo poliisi egamba nti okusinziira ku buyinza obugiweebwa ssemateeka tejja kukkiriza mbeera y'abasuubuzi bano okuba nti egenda mu maaso okukyankalanya ekibuga Kampala. Y'ensonga lwaki abampi n'abawanvu bayiriddwa wano era ng'abantu abawerako bakwatiddwa mu bbanga lino ery'essaawa 3 lye twakamala wano nga akajagalalo kali mu kitundu kino. Ffe nga poliisi omulimu gwaffe gwa lunaku kulwanisa obujagalalo, obumenyi bw'amateeka n'okuma abantu n'ebintu byabwe. Obudde gye bugenze nga bweyongera, poliisi eyongedde ku basajja bayo okwetooloola akatale era waliwo abantu abalala beeyongedde okuyoola. Abantu mwenna abakuŋŋaanidde wano mulabutwa mu linnya lya pulezidenti wa Uganda okukwata kuba mu ddewaka wammwe oba mu bifo bya bizinesi zammwe. Omuntu yenna anaagaana ekiragiro ekyo ajja kulunzibwa omulimu gw'emmundu. Abantu bakwatibbwa abadde beetabye mu kuba amayinja ba poliisi, mu kugala ekkubo, mu kwekalakaasa, mu kwongera ebisongofu. Nga bwe guze guba mu bikwekweto eby'enjawulo nga poliisi eyambibwako abavubuka nga bano kyokka tebabeera mu byambalo bya poliisi, ne ku luno babaddewo nnyo naddala ku luguudo lwa Nakivubo Muse. Bo abalina amaduuka okulina n'omwala gwa Nakivubo
beetegudde mu bwangu era bakira amaduuka gaabwe gaggaddwa so nga abandi ebibadde bigenda mu maaso bakira babirabira mu mitayimbwa. Weesiweeredde ssaawa 7 ng'embeera ekkakanye kyokka nga poliisi ekyagenda mu maaso n'okulawuna. Julius Senkandwa, NTV.